okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa nkulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda kubanga n'olwaleero alutuwadde nga lwanjawulo. Olunaku luno lwa Ssabbiiti. Leero ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokusatu 2026. Kansuubire nga mwasuze bulungi. Omanyi ku lunaku luno lwa Ssabbiiti Katonda yalufuula nga lwanjawulo, n'aluwa omukisa, n'alutukuza. Ne bonna abaluwummulirako kyava abawa omukisa. Era ne bawulira essanyu n'eddembe mu bulamu bwabwe. Njagala kwebaza Mukama kubanga nze ndi omu ku abo abawulira emirembe n'essanyu mu kiwummulo kya Mukama waffe ekya Ssabbiiti. Bw'obanga ggwe naawe olinga nze, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Naye oyinza okuba nga gy'oli eyo nga tokitegeeranga nti Saturday, olunaku olw'omusanvu olwa wiiki, ye Ssabbiiti ya Mukama entukuvu. Kisobokera ddala okuba nga tokiwuliranga nako. Naye munnange, ebitabo n'ebyawandiikibwa ebitukuvu ekyo kyekiruŋŋamya. Saturday lwe lunaku olw'omusanvu olwogerwako mu byawandiikibwa. Katonda lwe yatukuza naawe omukisa era n'alufuula ne Ssabbiiti ye entukuvu. Na bonna abalina omubiri okumusinzanga n'okuwummulira ku lunaku. Weewaawo ennaku zonna tusinza era ne tumuwa ekitiibwa, ne tunkola emirimu gyaffe. Naye luno yalweroboza nga lulwe olw'okutuukiriza obwakabaka bwe mu bulamu bwaffe. Olw'ekyo njagala omukisa gwe yasuubiza abamutya ku lunaku luno lwa Ssabbiiti naawe gubeere wamu naawe. Oba oliawo akwongere n'omukisa ogw'okwongera okulutegeera. Mukama bw'ali bwakomeza obwakabaka bwe, naawe obalibwe mu abo abanaasikira obulamu obutaggwaawo ate ne bakuuma Ssabbiiti eya Jubireewo mu bwakabaka obw'omu ggulu. Nze Isaac Walugembe, omuweereza w'enjiri ya Kristo, era nga nsinziira mu kanisa ya Seventh Day Adventist Church. Enkya ya leero tulina ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba essanyu ery'okumera envi. Essanyu ery'okumera envi. Nsaba wombeeke tusabe oluvannyuma tugende mu kyokuyiga. Mukama waffe weebazibwe kubanga obulungi bwo n'ekisa kyo byereka gye tuli bulijjo. Era otuwadde omukisa n'enkya ya leero okubaako bye tuyiga. Omwoyo Omutukuvu kaatuluŋŋamye olw'okubitegeera n'okubissa mu nkola ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ameena. Mu kiseera kino Bayibuli mu Zabbuli ey'ensanvu okuva ku lunya olw'e17 okutuuka ku lw'e18 waliwo ebigambo ebigamba bwe biti. Zabbuli 7 okuva ku lunyiriri olw'e17 okutuuka ku lw'e18 Bayibuli egamba, Ayi Katonda, gwe wanjigirizanga okuva mu buto bwange, era okutuusa leero naabuuliranga ebikolwa byo eby'ekitalo. Weewaawo bwe ndiba nkaddiye era nga mmeze envi, Ayi Katonda, tondekanga okutuusa lwe ndibuulira amaanyi go emirembe egijja okubaawo n'obuyinza bwo buli muntu agenda okujja. Dawudi atandika ng'alombojja ebigambo ebyewuunyisa, ng'alaga nti Katonda okuva mu buto bwe atambuddenga naye. Katonda azze ng'abeera ne Dawudi. Agamba nti Katonda gwe wanjigirizanga okuva obuto bwange, ozze otambula nange, ozze onkwata ku mukono, onjigiriza bingi, era okutuusa leero naabuuliranga ebikolwa bye eby'ekitalo. Dawudi annyonnyola nti ebikolwa bya Mukama eby'ekitalo byazaamuyigiriza, byazaatambuliramu, byazaamutembeeteramu, byagenda okunnyonnyola n'okubuulira abaliwo n'abaliddawo kubanga bikolwa bya kisa byewuunyisa. Katonda abadde mwesigwa gye tuli. Katonda abadde mulungi gy'oli mukazi gwandaba.
Katonda abadde mwesigwa gy'oli musajja gwe. Katonda abadde mwesigwa gy'oli mwana gwe okuva mu buto bwo. Ekyamazima baabazaala bangi ku kyalo. Naye banno bwe mwazaalibwa mizozo lwayitamu yayera bwezi. Katonda yazza bibye n'osimattukawo kamaama. Tebakulaba kufuuka wa kitalo w'amaanyi eno gy'oli, naye bannange Katonda akujje wala. Olugendo lw'okusoma mwalutandika bangi. Naye abalala baatondokeramu mu makubo ne bafa. Abalala babisoma ebyokusoma ne babivaako ne badda mu byalo ne balima. Abalala bazaalazaala dda abaana. Abalala bali ku byabwe, obulamu bwafaafaagana. Naye ggwe gwani Katonda okuva obuto ng'akwagadde. Katonda okuva obuto ng'akuwaniridde ebikukwatako n'ebitakukwatako. Dawudi ye bw'ategeera nti Katonda okuva obuto yamuwaniridde, kyava agamba ssebo sisobola kusirika, bino ŋŋenda kubibuulira abaliwo n'abaliddawo, kubanga obadde Katonda wange okuva obuto. Wanjigirizanga okuva obuto, wanjigirizanga okufuluma n'okuyingira, wanjigiriza okwambala, wanjigiriza. Katonda atuyigiriza bingi. Kale bw'osirika n'otabyogerako, n'otabyongera ku mirembe egiddako, oba mulyaza amaanyi. Weewaawo ne bwe ndiba nkaddiye era nga mmeze envi, aye Katonda tondekanga okutuusa lwe ndibuulira amaanyi go emirembe egijja okubaawo n'obuyinza bwo eri buli muntu agenda okujja. Dawudi okumanya enkolagana ye ne Katonda yali yanjawulo okuva obuto. Agamba nti mukadde wange, mukama wange, Katonda wange, ne bwe ndiba nkaddiye nga sikyasobola, gwe Mukama nsobozesa, tondekanga kambuulire bonna abaliwo, abalijja n'abo abaliddawo. Eyo nno commitment si yakusaaga. Okwo kwewaayo si kwa bulijjo. Waliwo acquaintance, enkolagana etali ya bulijjo, esikiriza Dawudi, emuwaliriza okusigala ng'ayogera ebigambo eby'ekisa Katonda byamukoledde newankubadde nga muzeeyi. Naye nno ffe abantu b'ennaku zino naffe twesobera. Okimanyi tumanyi n'okwewolereza. Wowe yaye Katonda nanga ndi munange ondaba nkaddiye, sikyasobola kwogera nze. Abooluganda, waluganda jangu otuyambeko ogende tukyalireko bakadde bano. Wowe yaye omugongo gwakutuka. Muzeeyi nga weerabidde mangu. Okimanyi twekwasa n'ensonga ezitaliiwo, kale zirabika ng'eziriwo mu maaso g'abantu, naye nga mu mutima gw'okimanyidde ddala nti oli mu kwekwasa. Toyagala kwogera ku Katonda, toyagala kwetaba mu buweereza, kubanga actually after all bandaba bannange, nze mundaba nkaddiye. Ne bwe baba bakwogerako ng'abakukiina, oyo muzeeyi mumuleke, munnange bandeke nze tebandaba wamma sikaddiye. Omanyi Katonda yatukola bulungi, emitima gyaffe tegirimba. Ng'olina amaanyi ng'okyasobola okuweereza, omutima gwo kugamba nti ekyo okisobola, ate ng'era okimanyi okisobola. Naye n'osirika neweekozesa advantage n'okozesa advantage ez'okuba ng'oli munaku, manya oli kaddiye, ate manya walwadde akabengo, naye nga mu mutima gw'okimanyidde ddala nti naye kano nange lwakwekaza mbadde nkasobola.
Dawudi anyumye enkolagana ye ne Katonda okuva mu myaka gye egy'obuto. N'aginyumyako ng'akula. N'abeera omuvubuka, n'awangaala, n'abeera omusajja gumidde, n'abeera omuze, n'agamba nti ne bwe ndiba nkaddiye nga n'enviiri zifuuse envi, onsaasiranga Mukama, ne njogera ku bulungi bwo, ne mbuulira amaanyi go eri abo abaliwo n'abaliddawo n'emirembe egigenda okujja. How I wish nti ekyo nange nsobola. Na muli mpulira nga kwandibadde kusabako naawe, nange ne kubeera okusaba kwange. Ne tweteeka mu position efuuka ebikozesebwa bya Mukama, ye Katonda n'atutwala yonna gy'ayagala newankubadde nga tukaddiye. Omwogezi ono omunyonyozi agamba nti bwe nali nnoonyereza ku Google ku mulamwa ogw'okumera envi, neewuunya okusanga kumpi ensonga obukadde 8 ez'enjawulo ku kumera envi mu ngeri ennungi. Yali anoonyereza nyinza nti okumera envi mu ngeri ennungi. Agamba naye era neewuunya okulaba kumpi ensonga ezikunuukiriza obukadde 205 ku ngeri ey'okukomya obutamera nvi. Abataagala kaddiwa munneekwate. Taginga munno. Omanyi bwe tubeera ku Facebook oba ku mitimbagano egy'enjawulo ogenda okuwulira, taginga munno, sharinga video eno. Kati njagala okutegeeza nti atayagala kumera nvi n'oyo azaagala. Ekinyiso kino omugezi ono yanoonyereza ku Google n'asanga ensonga ezisoba mu 205 omuntu z'ayinza okukozesa obutamera nvi. Mu nsi eno etekkiriza ab'emyaka 40 nga b'emyaka 2 n'ab'emyaka 5 nga b'emyaka 3, kiki ekyatuuka ku mukisa ogw'amagezi agajjira awamu n'emyaka egy'obukadde? Oyimanyi abantu tebaagala kaddiwa. Owa 3 agamba ndi wa 15, owa 4 agamba ndi wa 2. Kyava abuuza kiki ekyatuuka ku nsi okutuuka okugwagwala okutuuka gweyo level nga n'amagezi agajjira mu bukadde tebakyayagala kugamanya. Omukisa ogw'amagezi agajjira wamu n'emyaka egy'obukadde abantu bagwesamba munnange. Oli yagamba nti ompita maama nze akuzaala. Bajjajja bo tobamanyi oli okompita jjajja. Nze mukadde nze azaala nnyoko. Abantu batabuka, abantu banyiiga, abantu ebintu by'okukaddiwa munnange abantu tebabyagala. Naye ng'ate okimanyi nti n'obukadde mukisa. Okimanyi nti n'obukadde olabye bulabi kisa. Abantu batambula bawunnuna bagamba yi Mukama banzanzemu ekirwadde naye onsaasire munnange kaddiweko nkulekuleko nkuze ku bwana bwange ayagala abeerebeerewo kakabanga gwaliwo okulembeddemu emyaka ogenda mu 6 oli mugamba tonjiji saagala kukaddiwa. Kale olumbe lukukimeko. Ate nyabula singa olumbe lwali tuteesa n'abantu ne tujja tutula ku tebo kuno tugamba walugembe nkukima ku 65. Toyagala kukaddiwa. Ate bwe bakuyita baby toyagala kuyitibwa muto. Kati goli ku nsi ki oli ku kizinga ki. Naye ebyo byonna just mpiseeyo ku katono nnyo. Naye kye njagala okugamba nti Katonda ateekeddwa okuweebwa ekitiibwa n'okusinzibwa. Newankubadde ng'okaddiye. Mu Zabbuli eno Dawudi yasanyuka nti yaweereza Katonda eyamukuumanga mu myaka gye egy'obuto, era nga Katonda ono ye yali omu eyali akyagenda mu maaso okumulwanirira mu myaka gino egy'oluvannyuma. Ekitundu kino kiraga okusaba kwa Dawudi okw'enjawulo. Dawudi yasaba Mukama aleme okumuleka okutuusa ng'asobodde okubuulira amaanyi ga Mukama n'obuyinza bwe eri emirembe gino ko n'emirembe egiriddako.
Dawudi yayagala buli omu okuwulira ku maanyi n'obuyinza bwa Mukama bwe yamulaga okuva obuto nga bw'azaamutembeeta nga bw'azaatambula naye nga bw'azaamuwanirira agamba nti ne bwe kuba bukadde Mukama onsaasiranga obukadde ne butaŋŋanya ne butannemesa kukuweereza ne butannemesa kwongerayo mawulire gano ne butannemesa kutegeeza bantu nti Katonda ye Katonda ddala ne munnanga obukadde kati bwafuuka byakwekwasa. Abantu banoonya sympathy over bukadde. Nange munsaasire wowe yaye akabengo egumba wowe okubeera omukadde si buteesobola. Obukadde kitiibwa. Envi Bayibuli ezoogerako nga engule y'amagezi. Obukadde magezi. Nakuba nnaku zino eŋŋombo baagyongeddemu akalungo akalala. Nabadde ndyoko ne mpulira nti obukadde magezi naye ng'okuva obuto wagalina. Kubanga abakadde b'ennaku zino nabo balina bye beekoze ebitattanyiza ekitiibwa ky'obukadde. Ate bwe baagaseemu ako nti okuva obuto nga wagalina nako ne nkafumiitirizaako ne nsooka ndowooza kyamazima oli n'agattako akakakuliza akalala nti obukadde magezi okuva obuto nga wagalina okuva obuto. Mwe kyolowooza nti abasiru bo tebakaddiwa. Oli yakogedde ne ngamba abasiru abaali abasiru obuto bwe batuuka nga bakaddiwa nga amagezi geeyongera kisoboka kubanga emyaka gy'obuto gimanyiddwa nga emyaka egitamanyi naye bw'okula gy'okoma okukula amagezi geeyongera. Naye ate kisobokera ddala okubanga wali mugezi ng'oli muto ate bw'okula n'osiriwala. Kugamba biri awo bibuzaabuza. Naye kyenjagala okwogerako kye kino nti newankubadde nga mu myaka egy'obukadde bwe kijja mu kuweereza Katonda n'okumusinza n'okumutegeeza abantu abalala teweekwasa myaka ng'okyasobola. Dawudi agamba nti nkwata Mukama ku mukono mpanirire newankubadde mu myaka egy'obukadde nga n'envi zizze nemme kusigala nga nsirise sekibodi wabula ntegeeza abantu obulungi bwo n'amaanyi go nga bwe bibadde okuva mu myaka gyange egy'obuto. Wana abakadde mu myaka bamama bafe abalungi bajjajja bafe abaami abaagalwa n'emyaka gye egy'obukadde giweereze Mukama. Tofuuka kyesittaza, tofuuka kyenyinyalwa, toleetera omuntu tokema omuntu okugamba nti ye bannange kano kafa ddi kaveewo. Abeera omukadde ow'omugaso, omukadde ow'ebijjukizo, omukadde atasobola kuweekayo. Va ku necha zaffe zino ez'Abannayuganda n'Abafirika nti ne bw'oba ofudde nga naye obadde otufuukidde ng'olwo ofudde era tusigala tugamba bannange omukadde ono agenze naye taddizikawo. No, bakukiina. Kola ekitundu kyo mu magezi ag'obwakatonda ng'oluŋŋamizibwa Katonda. Muweereze Katonda. Ne bw'oliba ofudde basigale nga bagamba nti ekyamazima taddizikawo kubanga wabikola. Olw'ekyo obukadde wano Dawudi agezaako otugamba nti essanyu liri mu kuweereza Katonda naddala mu myaka egy'obukadde kubanga osemberera entaanaayo. Osemberera entaanaayo. Omukankutegeeze mu myaka egy'obukadde. Either bw'oba tolinda Yesu kudda olinda ntaanaayo. Naye gy'okoma okuweereza Katonda mu bwesigwa n'essanyu. Essanyu ly'obukadde likunyumira ne bwe kuba kuwummula owummula olina essuubi n'ebigambo biri ne biwandiikwa nti amaliriza emirimu gye mu bwesigwa. Olw'ekyo katujagulizenga Mukama olw'obukuumi bwe gye tuli okuyita mu mitendera egy'obulamu bwaffe nga twagala okugezaako okusigala nga tukyali nvuumuulo
katuleme okwerabiranga okutegeeza n'okunyumya ku Katonda waffe ow'ekitalo eri emirembe gino n'egyo egijja, nga tugezaako okusigala nga tugamba nti tuli nvuumuulo, ffe sikaddiye, nze manya temumpisaamu maaso, ng'okyakaayanira okubeera omuvubuka. Sigala nga muli okaayanira okuweereza Mukama. Katonda ategeerekeke mu myaka gyo. Abantu abakaddiye mu myaka mulina advantage yeno nti bambi muweebwa attention, muwulirizibwa, newankubadde abantu batandise okwonoona engule y'obukadde. Abakadde abaweebwanga ekitiibwa kati tebakyaweebwa kitiibwa olw'enneeyisa yaabwe, boogera bubi, bawemmula, bakola eby'abato. Naye nga omukisa ogwo oba okyagulina ng'osobola okuwulirwa, ng'okyaweebwa ekitiibwa mu baana n'abazzukulu n'amiriraano, nga bakyakuyita nti jjajja mwami baako ky'oyogera, jjajja mukyala baako ky'onnyonnyola wano, tuyambe mu kino, ogezangako okuyisaawo obulungi bwa Katonda mu bigambo byo, mu bikolwa byo, n'amagezi g'owa abantu abaliwo n'abaliddawo bategere Katonda. Okusaba kwange kuli nti Yesu Mukama, weebala olw'okunsobozesa okulaba olunaku olulala nsobole okutegeeza ku kusaasira kwo okuyita mu buli mutendera gw'obulamu bwange, nyamba okusiimanga omukisa gw'okuwa abalala amagezi. Okusaba kwo kwandibadde nti Mukama akukozesa mu myaka gye egy'obuto, mu myaka gye egy'obuvubuka, mu myaka gye egy'obukadde, obeere ekikozesebwa ekyesigwa. Bangi bategeere Katonda, bakolenga ye bw'ayagala, naawe oweebwa omukisa, ffenna tusikire obulamu obutaggwaawo. Njagala koma wano era nsaba emikisa gya Katonda gye yasuubiza abamutya ku lunaku luno olwa Ssabbiiti gibeere wamu naawe. Kwagaliza Ssabbiiti ennungi ate ne wiiki empya mu maaso gaffe awo ejjudde emirembe n'omukisa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Mukama waffe weebazibwe kubanga otuwadde omukisa ne leero tuyize nti essanyu lituukirira nga tuli mu kukuweereza newankubadde mu myaka egy'obukadde. Okukaddiwa kwaffe n'envi kabireme okubeera ekyokwewolereza obutakuweereza, naye experience ey'emyaka egyo gyonna gye tukuŋŋaanyiza ne tutuuka n'okumera envi kebeere olugero olw'amaanyi, olugero olw'ebijjukizo, olugero oluleeta abangi eri obulokozi, nga lunnyonnyola gye tuvudde okuva mu myaka gyaffe egy'obuto okutuuka we tuli, nga tunnyonnyola nti si ffe naye abadde Katonda, era obulungi bwe n'ekisa kye n'amaanyi ge bye bituwaniridde. Abanaawulira ebyo abaliwo kaakano n'abalijja balyoke bongera okukwesiga era n'obulamu bwabwe babuweeyo gy'oli, beeteeketeeke naffe tusikire wamu nabo obulamu obutaggwaawo obw'omuggulu. Tusobozese okuyita mu wiiki eno otambudde naffe, naye ne wiiki empya gye tunaatera okutandika akawungeezi, Mukama naye ogiwa omukisa. Saba ekisa kyo n'okwagala kwo bibeere wamu naffe, yogera naffe okuyita mu kusinza kwa leero konna, kubanga tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.